Abannayuganda abanomalizinze okuta obutambi bwa bannaabwe ku intaneti. Oyo mukyala awo golaba bamuyita Nakitende Kawuthara. Omwami we yamukutte ng'ali mu bwenzi. Kye yasazeewo ng'okumwesasuza yataddemu obutambi bwe ng'ali bwereere ng'ali bukunya. Bino ebintu mubyerikodinga nga muli mu laavu naye mwerabira basobola obikozesa nga revenge gye muli. Byebyo nno ebya mwana muwala Nakitende Kawuthara. Abaana teweesiga muntu oba okitegeera kasi okwata kamera n'okwata obutambi n'obeera ng'obuweereza omuntu. Manya nti singa mufunamu obutakkaanya n'omuntu oyo obutambi yaba agenda kubuta. Oli mu bufumbo ate n'oyendekuza kyokka omwami waayo n'obutambi bwo jjukira mubyekwata nga mukyakwatagana naye mufunamu obutakkaanya oli okulaga nti naye kimulumya okubeera nti omuleseewo kwakuteeka mu public balabe oba okitegeera kati obutambi bagenda kubeera nga babulaba. Abula ekiri muno mukwano kikambwe obutambi bw'obuseegu buno buli obutambi obwo busatu. Mbulabye ngenda kubeera nga mukuwa obeere ng'obulaba. Mwana muwala nga yeemazisa mbadde siraba mwana muwala nga yeemazisa naye kikambwe nawe yeemazisa ne batuuka ku nti amazzi gabasuka gati nga kuba badde alina amazzi aliko ebbeere amabeere manene gati. Yakola bambi musajja yasubiddwa kingi kyenyinza okugamba kati ngenda kubeera nga ngakuwa obeere ng'ogezaako okubeera nga ate okalaba